bobola byaba tewaliyo ayinza kufuluma nga bwana mukulu akyali ku kituuti. Newewunya abasiraamu n'omuwalimu yeegayirira beegayirire tolwo olutalo ennwana yalwo nnyangu katuddemu tulagire abantu kibalina kukola ki kukola. Abaaye okubeera n'abantu nabbi be yagamba nti al ulamaau warathatul anbiya. Olaba oli bamwogerako boogezi nti akola mu State House, buli omu nawulira ng'ayagala kalamba kak'essimu. Lwaki? Nyinza okufuna obuzibu, bayinza okunkwata, nyinza okulwala. Weewunye mwetegekera bizibu. Teri ayinza kugamba nti nyinza okuba njagala kumpola nampola kubanga bamanyiddwa bakodo. Naye ate weewunye abali mu layini y'abannabbi mwe basimba temubamanyi era mubaleka n'emiki, mubaleka mu mizikiti. Omanye enkizo y'omumanyi gy'alina, abaaye mu nkizo ye gy'alina, era buli ali wano wandirwanye nnyo n'obeera nga mu baana bo olinamu omuwalimu. Nkizo ki gy'alina? Waliyo okuwolereza kwe yaumul qiyama, Allah agenda kumukkiriza awolereze abayingidde omuliro nga baali basiraamu, abawolereze bakole ki? Gwe singa bagamba ogenda owolereza abali mu muliro bajjeyo nga waliyo taatawo n'omusiraamu wa bulijjo, oyinza kutandikira kwana wangi. Naye kati gwe olina diguli 8 naye toyinayo wadde n'omu agenda kukolereza. Mu kukaaba kw'abantu b'omuliro okusinga okubeera okw'obulabe ye muntu Allah gwagenda okuyingiza omuliro alaja naye ng'agamba fama lana min shafi'in. Ekyennaku ekiriwo Allah agenda kulagira bamalayika, alagire bannabbi, alagire abalongoofu, alagire abamanyi bajje bawolereze nga bajjayo abantu mu muliro. Naye okukaaba okunene kuli ku muntu agenda okulaba nga banne babatutte nga ye tafunye amuwolereza. Ndowooza oluusi oyinza okiraba abagobera ebeera mu makooti nga kooti ebuuza ono ani amweyimirira, bakutte bangi nga 2, buli omu naagenda ngaafuna akola ki? Bagenda okuleeta omuntu nga talina amukola ki? Amweyimirira. Naye abaaye abamanyi mubawe katiibwa newankubadde tetubyagala. Lwaki? Warathatul anbiya, basikira bannabbi. Ekyokubiri, eddaala ly'abantu abo singa twali tulitegedde buli muntu ewakaawe yandibaddewo n'omuwalimu. Kati mulwana kubeera na balooya, ye looya wa famire, musawo wa famire, jeno wa famire, naye teri agamba ye muwalimu wani? Omuwalimu wa famire ate wewa neiba. Ne bwewunyisa ebintu byammwe basiraamu. Looya oyagala waki? Ne dokita waki? Naye omuwalimu ate wewaani? Esakasa enfuka nafunyemu ekirowoozo. Omuntu yenna afanga ng'ewaka waawezayo diguli 8 nga tayinaayo muwalimu, tubeere mu banaamusaalira so si mu bamukulembera okumusaalira. Eryo jjoogo ku ddiini eno. Diguli 8 toyina mwana we asobola kuyimirira mu jeneezayo neno mu birowoozi. Nzondeeta nkusaalire naye nga nina ebyange ebintawaanya. Gweokimanyi tosobola okuyimirira mu swala n'ogivaamu nga toyina wadde edduwa gy'osomye. Allahu akbar. Wallahi abasajja bandyazaamaanyiza nnyo ate mbabanja. Naye ngende tebampa ssente zange. Wenviira wano ngenda ku poliisi. Allahu akbar. Yaki olaba esswala eya Mungu ebibeeramu. Gw'omanyi olina lweweekanga ng'ogenda ku maveeve ti Allahu akbar naye nga tolina wadde kyosomye. Bebiba nga mu ya Mungu bibeerayo. Kati ate ggwe mwe bandeese nkusaalire nga makinali. Abaaye mufe ku ky'okubeera n'abalimu abaki?
basiraamu mwe mwerimbe bagende Makerere bagende wa kale ffe katuyite gye tugenda mu Kurani ne Islamic naye temugenda kutusiŋŋaana mwerimba n'abayiseeko mujje wano kalwaki mutudde mu mpulirizi tuyite LMP abajja wano baatamale bawa ssente munaabeerawo kale ndowooza enjawulo ogirabe mwereeta tetubakoze eki tetubayise era muwuliriza tetubalemeddeeko naye MP wanaagenda alina okuyega olaba ne babeere generaali singa tewaliyo mmere mwandigenzeeyo nolwekyo mu mbeera eyo eyo pointi abaddeemu abaaye musomese abaana bammwe obuki ebyo kamupalapalanye afanajalu lmuslimina kalmujirimin Allah yabuuza mulowooza nyinza okufuula abasomye obusiraamu babeere nga baana basomye enswera n'ebiwojjolo malakum kaifa tahkumun mubitegeera mutya first our priority as a muslim kusoma obusiraamu ebirala bigoberere ng'obusiraamu bukola ki bannange musomese abaana obuki obusiraamu teri kiwa mirembe nga muntu kubeera ng'amanyi byakola ki byakola mu ntalo ze tulina olwaleero entalo z'ebituuti Sekasemfuka bwe yamala okuddayo n'agenda n'ayongerako tetukyalina lutalo naye kubanga golowooza lwaki awalirizibwa yeetike kino ekiramba ng'ajja wano olowooza atya biki waliyo ekibuuzo bye wayogedde wabijjeewa kati waliyo ttiimu gw'otayinza kubuusa kyobalaba aleeta muki aleeta mutwe gwe mujja kuseka paka lwanaavaawo tojja muza twebe wende byogero bijjawa mu ntalo ze twafuna be bantu abalowooza ebituuti buduuka oba bawagizi be byamala okufaanana beebityo embeera neeyonooneka bye muddamu ne mugamba ebintu by'obusiraamu byatusobera ono ayogera bino ono ayogera bino ono ayogera bino nekino ekibuzo kyangu waliwo ndowooza wali omuzindaalo gw'abahaba wansi ninga yali aguuliddeko awo abamannyo simanyi baatule n'ebirala ebiringa ebyo ekibuuzo kozi herese senta yawanirira oddawo ani yali awuliddeko omuzindaalo wali eri ku ddwaliro abalwadde bamannyo mujje wano badokita abakugu weetule twasomera Itale ne Canada gonna tugajjanjaba lwaki eri ku ddwaliro lya gavumenti eryeddene waggulu tebiriiyo lwaki n'omuzindaalo yabirina kibuzo kyammwe wangi wangi lwaki olwo eddwaliro kale atugende Kampala beno biganye ani yali awuliddeko omuzindaalo e Mulago buli yenna alina obulwadde lubuto mutwe kusajale mannyo mujje wano e Mulago badokita abakugu we bali abaava e Makerere e Canada e Germany lwaki e Mulago omuzindaalo teguliiyo naye nga bweyita Kampala eno mu DT yonna waliyo ba mizindaalo ligezeseko eryamannyo tofuuka mapengo mulowooza lwaki wangi wangi tewakola nteekateeka baliwo ab'obwereere ab'e Mulago kyava tayita bantu tugende esente weegali wadde lya ssente wali oliwuliddeko eririko omuzindaalo nga badokita babalanga abalimu naki kye bali lwaki wangi kyebakola kikola ki bakitegeera beekakisa bakola ki oba oyagala okukakasa nti nasoma mpa omuzindaalo owe n'abaana balina diguli omuzindaalo otuwa essaawa mu kitundu olabe ojja kwawula ani muyivu wangi oba tonnategeera mukalakasa yaani abaaye musomese abaana obuki byonna ebitutawaanya bitudde mu butasoma buki abantu bafuuka bufuusi bawalimu bafuuka so si basoma buki eyali omwansi mugenda okukeera ku makyanga mwalimu munene ali kituuti ati mumbuuze byonna bye mwagala
mumusabe mukola ki byemwagala yaka wasomerawo mumuloza mwekabali nyanyanyimu basoma abaye siffe abagala okubeera wano ndowooza naye mulago banditaddewo sekishoni ezaba mukalakaasa nolowooza lwaki tebabesembereza ate nga nabo balina eddagala eddungi era mukalakaasa alina enkizo ku munne aba yaddayo n'abeerako koosi ya habu gyakola ki nolwekyo musomesa abaana buki obeere n'omwalimu anakusalira ng'okoze eki kati abalina degoli ekisaawa eno ali mu ofiisi miitingi zituula lwakutaano alyegayirira ddi allah asonyiwe kitaawe gyali mu ntaana ne muli baddembe mugende mu maaso n'eddiguli zammwe tetubayinako buki niffe twejjaffe tugambye twetaaga baki bawalimu ekyokubiri nga mmaliriza allah yagamba wa yauma nusayiru ljibaal n'olunaku lwengenda okubeera nga nseeteeza ensozi ogenda kulaba ensi hamida yonna nga muswete allah naddamu n'agamba wayasalunaka ani ljibaal bajja kukubuuza ebikwatagana ku nsozi yaumul qiyama ziribeera zitya fakul yansifuha rabbi nasfa bagambe allah agenda kuziseeteeza oluseeteeza fayadharuha kansasafa azireke nga muswete la tara fiha iwaja wala amuta togenda kulaba katunnumba wadde kiwonko kati lwaki ensi allah agenda kusooka kubeera nga agiseeteeza balimala okugiseeteeza waliwo ekirala ekijja bamala okugiseeteeza agenda kuzuukiza bantu baveeyo nga teri yakola ki yekweka wabba banno nodduka n'ogenda ebugerere wakwata Nairobi oba oli Rwanda mwoli mu mukono naye akubanja takulaba allah abimanya mujja kubikola agenda kusooka kubijjawo teri kinnya gye weekweka teri kasozi gy'okola ki balimaliriza ekyo wauridu ala rabbika saffa agenda bateeka ku musululu moja kati nga buli omu gweoyagala okutunuulira omulaba ti Budala wooli Sulaimaani wooli Zakariya wooli yanziba okyali awo omaze okumulaba buli gweokola ki gwe weetaaga allah agenda kwongera ekirala agenda kuzzaako okugaba ebitabo ate ebitabo ebyo teri malayika egenda kujja nga ebigaba allah agenda kutabite buli omu kijje kyekkate mu mukono ddyo kono owamega wa muki wa mugongo muli mulayini buli omu amaze okufuna ekitabo kye ate buli omu gwe yeetaaga amulaba na buli omu gwe beetaaga akwetaaga akulaba otandise okusoma ono yanziba awo essala ataano ono yangeya awo Ramadhaani yagenda yatwala mukazi wange awo hijja egenzi byonna obiraba bw'omala okubiraba omulumba dayirekiti nsasula abanja kyeke mweri nego banja mweri nti wallahi ndidduka nenneekweka fulaati toyina gyoddukira nabbi kye yagamba Aisha yamugamba nti abantu bagenda kuzuukira nga bali bwereere hufaatun bali mu bigere nga mwagala okakasa tukigezeeko bugeza leero buli ava wano mumuzikire engatto muzireke mukkirire nga muli mu bigere mulebo n'abantu batakuone buzibu ki obuli eyo oba militale bajjayo kaguddeyo ne kiyama buli omu agire mu biki jeno ne purayiveti owa kasasiro ne dayirekita bonna bajjira mu bigere hufaatun uratun mugenda kujja nga muli bwereere teri ayambadde nekubamu akafaananyi abali wano tusikemu akambu kalenze netulina siyambadde naawe toyambadde naawe kyekyandibadde wano kalaba okyali eno naye n'abakyala abali eri teri ayambadde
olengera yali minisita ne katikkiro generali ne haji saba minisita ne mufute mwenna muli buki n'agamba ekirala ghurula ne yali omutayirire ng'ebyokutayirira byaddako dda tewali muki mutayirire ne gwe batemako okugulu kwaddako dda ebiyungo byonna bikola ki obirina Aisha radhiyallahu anha hakyamwewunyisa nti ya Rasulallah abakazi n'abasajja nga bali wamu naga nti Aisha embeera egenda kuba nzibu nga teri alina biseera bitunuuliraani buli omu alowooza ki ekigenda okukola ki nemani minna ali wano nga talina kubanja aguwanike ali wano nga talina amabanja guwanike kale oyo mulesi ayina lisiti y'abakubanja nga mpandiike weewuunya abatubanja tetubawandiika naye ate betubanja tubawandiika ekika ky'obulyazamaani okitegedde ekyo era mumaleme g'abantu mubeeramu babanja naye abamubanja tebakola ki Allahumma okujjako ku batini basira musasula amabanja g'abantu musasule ne mu bbanja erisinga okuluma sekasenfuka lyebbanja omukazi lyabanja bbaawe erigenda okumwokesa omuliro oba abaana lyebabanja taata erigenda okumwokesa omuki wali wano babanja amahali mwe muwerekera abagenda okuwasa nze nabivaamu sikyawerekera weeyama ne weesiga ajja gasasula paka lwe yamugoba nga tagasasulanga kati babuuzanga ku mufu ani abadde abanja omufu ono eyanobadde agambe nti abanja n'owaawaka naye avangayo n'agamba nti nkola ki manja basiramu amabanja g'abantu tubeere n'omutima ogugasasula Allah ajja kutwanguyisa ekisembayo bannange gabe tubaddemu ramadaani eno tubeere ne wetunywerera abaye buno obusiraamu tetugenda kusenguka wano tetugenda atwagala tusiŋŋaana luddawa eno ekoodi yaffe obusiraamu n'omusiraamu alina okuba ne koodi wakoze eki omanyiddwa ne mu mbeera eyo nabi sallallahu alaihi wasallam be yalinga alina gy'asindika amagye okugenda okulwana yagagambanga ebintu bino temutta abaana abaaye enkola y'obusiraamu omwana omuto tattibwa nabaga nti obusiraamu ddiini yabatujju oba n'abasiraamu abayinza okuba balina endowooza eyo olw'ebizibu n'olw'obutamanya omwana omuto takola ki owokubiri n'omukazi tattibwa owokusatu n'omukadde tattibwa owokuna ebisolo tebittibwa amayumba tegakubibwa n'emiti n'amalimiro tebisaanyizibwawo ne faaza n'omusosodooti ne revulandi ali mu kereziya ye takubwa kati basigadde yani wanje ani asigaddeyo kati agenda okulwanyisibwa wasigaddeyo ndowooza abavubuka kuba abavubuka be balina amaanyi agabawaga kati gwe bino byowulira bateze bo mu kizimbe bo mu muzikiti bo mu motoka yakil karimu tebikolebwangako mu siraamu wabula bikolebwa mu siraamu omungi omusiraamu omujega abikola ki n'abale b'obusiraamu bikola ki naye omusiraamu alina koodi tabikola ki byawukana n'eddiini ye omwana agiddwamu omukazi agiddwamu omuntu omukulu agiddwamu ennyumba zigiddwamu amaliro gagiddwamu olwasigaddeyo ani ali mu lutalo atabirimu tebimukola ki kumanya basajja wano babyeri obusiraamu nakkiriza naga nti Ukraine eyalumbye Russia naye era Islamic State ne Islamic State teina wadde akabajjo weefuga teina wadde weekola ki beyagenda okuba Kenya emabegaawo wakubira Nairobi simanyi ku gate ani ekuli ali Samantha
Samantha yali akamala musiramu emyezi emeka. Libya yali Muhammad John. Gamba bonna ogenda balaba kabaleete ebyafaayo byabwe Bajamani Bayitale Bakanada bali banyu banjaga musiraamu mupya. Omusiraamu omupya ajja atya atutegerera omusiraamu. Kati mutunulire abaana bammwe baani ne basomako obuki. Abaye ene ddiini ya kusoma basiraamu ene ddiini yakola ki? Gy'okoma okugisoma gy'okoma okugitegeera. Gy'okoma obutagisoma gy'okoma okubeera omujega mu yo ne bw'oba otuula ku kituuti naye nga togikola ki? Togisoma. Zakatul fitiri Seka agikubiriza nange mbakubiriza mugiwe. Wano irimu eyafuuka eya sizoni eringa katoyinza gamba wano nti nga kitalo oyinza kyogera nti mutawaana ki era ku ssimu libateekawo inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna wansi olinda linnya lya muki lya mufu. Kati wali irimu gafuuka yani sizoni eyakoda n'eya Buguma n'eya Jjajjamu bonna beetuuka nga bakola ki? Nga bavaayo. Togenda kuddamu bbala bange bikoze eki nga biwedde. Ne zakatul fitiri abaye erina ekigendererwa kyayo so si nti zakatul fitiri kwejjako. Kyova Nabbi yagiragira mu bintu bimeka? Bisatu. Omuceere tegubeerangayo, lumonde tabeerangayo, ne mwogo tabeerangayo. Naye ate wali mu Bagamoyo n'owa mwogo ajwe mu ki? N'obwongo ajwe mu buki? Lwaki? Beegasse mu kyagendererwa. Ekiriwa tomatan kuliisa abanaku. Kuliisa abaki? Okuliisa abanaku n'abeetaafu. Bekibeerawo oba otuuse ku kyakola ki? Ku kyagendererwa. Kuliisa nabo kubasanyusa. Bali bino ebintu gwe ttiimu gy'olabayo nzita ttiimu kuleekaana. Ttiimu kola ki? Obujulizi bwonna obugera ku nsonga eyo eri mu girimu ya hadisi tuziyita hadithun sahihun marfuan hukuman so si sarihan. Kandi bw'obiteeka mu bantu tebajja kubitegeera byoyogera. Katotawanya abantu mitwe gyabwe babulire kye balina kukola bagende bawisa kwataani fitiri bayambe baganda babatalina kyakukola ki kimala. Naye olaba olinga ali ku kituuti yenna n'atuuya aleekaana. Abaye eddiini eno abantu tubawaako gye bategeera. Omwana wa P1 tebamusomesa ali gyebbula wadde LCM. Era omwana wa nassale tebamutuma peeni bamutuma kati. Era ekitabo kiribeera ki? Kati dira wa P4 mugambe nti buli omu aleeta ekitabo ki Tereza wogenda okuwandiika anti kiraasi esituseemu. Ikwatul kiram musomesa abaana obusiraamu zakatu fitiri mugiwe eyambe bannannyini baayo baleme kusabiriza lunaku lwaki? Si kwejjako wabula kuyingiza ssanyu eriki? Nja kusaba abaana wa mwogo ndowooza yakeereko abeetaaga mwogo weetuli. Abeetaaga mwogo tukola ki? Weetuli. Naye nawe kyezzeeko singa ojja ne bakusimba ekitereke kyane kya mwogo. Bino si byakwejjako. Obusiraamu bulina emisingi kwe bwakola ki? Kwe bwazimbirwa. Ensonga esembayo basiraamu tukyuse mu ndaba yaffe mu bulamu bwaffe. Bannange teri kigaana basiraamu nammwe kubeeramu na bibiina byakwekulaakulanya. Abaaye mubizze mu mizikiti abasasula 5,000 buli wiiki temuli bameka muli 5. Bwe mubeera abantu 10 wiiki zibeera sente meka? Abantu 10 buli omu ng'aleeta 5,500 waki? Abantu 10 buli omu aleeta 10,000 meka? Wiiki buli omu ziba sente zonna wamu meka?
mitwalo 5 mukuli gurupu yammwe ya 15,5 olaba nno ng'ekitini ez'ettaano zissaayo wiiki nga tezikumenye ku nkomerero yazo ne bakuwa emeka 5 kati beera mwesigwa naawe osasule paka ne mukola ki abasobole 10 mukole ekye10 ebyo nno bye biri mu bantu b'obutale abo abakeedi oli agenda okutukoga nti abaayi mumpole miliyoni nga bamubala nti buli wiiki aleeta emitwalo gy'emeka baana abataleese zino tujja kukwata ziri zakola ki zateekayo naye abasiraamu twelemeramu entegeera ya negativite mu Luganda bakiyita batya magadi baseka nti twasoma kati ate twateekamu oluzungu ate tweraga wangi abayi munyambe kuba diguli eziri wali fe buli kimu tukirabira mu mbeera etakola ki etasoboka seeka kyo tekisoboka lwaki twalemera watasoboka ate njagala seeka bankolera ekintu kimu nga mmaliriza kyembadde njogera njagalayo mutayimbwa ogwo gumu temumbuuza gye ngutwala ate mumanye nti ndi waawano swago zonna zibaddemu kuva ali mu kibaawo waliwo abatakimanyi ate mujjukire nti barangirirako batugobe tetudda wano Ssenfuka asaana kufa n'alemera ku bakama b'abasalafu n'abatabbuliigi musigale nga mujja luddawa kuva eri mu kibaawo nga ndi waawano njagala omutayimbwa gumu osira mugumpi naye temumbuuza gye ngutwala mumpe twerovu twerevu wammeka mitwalo 4 mumpe mitwalo 4 basira njagala mutayimbwa munyambe temunswaze mutayimba gwe njagala kyokka nina ensonga gye mbaddeko njagala ngigguse mbalage tusobola okwekulaakulanya musige mumpe mitwalo 4 njagala mutayimbwa mumpe twerovu wange gwe njagala mitwalo 4 basiramu njagala mutayimbwa munyambe temunswaza mufuti yagamba awo tena babasaba sente tebazireeta tubalege ndi tuzibasaba muzituwa tufune omulimba njagala mutayimbwa saagala za kusiibulukuka njagala muki mutayimbwa gokka gwe mbasabye ne munninde kati n'ensonga gye njagala tugguse ensonga y'okwekulaakulanya ekirungi kano akadde kali equivalenti mwe mwandibadde mulira emmere era we mmalira wenkana wandibadde olira emmere muki mu woteeri oddeeyo ku muki ku mulimu kitegeeza basingidde mu budde bwa muntu musiraamu balima sente zange banange mumpe omutwalo gwe nsigazaayo akati omutayimbwa siina gye ngutwala ebadde ronki yange Seeka Ssenfuka leero ndookinze okudda waggulu ndikomawo ne mbaga nti natandika ronki era nga bennakitandika nga kitandika wano nga tusimbuka eri mu bibaawo omutayimbwa gwe nsonze leero tudda luddawa guuze mukama wange leero ronki abasajja bonna badde mu muzikiti basonze omutayimbwa gwo Allahu akbar abasajja basonze omutayimbwa ki mbeebazako kyo kyemukoze abaye ensonga gye mbaddeko gye mmaliriza nayo basiraamu temutya mweteekemu obwesigwa mukole gurupu zammwe nga zammwe si za muzikiti za kusonda mitayimbwa ezo kazibeereyo naye yammwe nti abaaye buli wiiki eyaffe ya mutwalo abantu 10 kitegeeza omwezi tufulumya abantu ameka 4 emyezi 2 abantu ameka 8 mwezi ogwokusatu tuba tukoze eki talo 10 mitini nnyo naawe omusajja omukulu mbeera mwako abo abakazi babukozeemu ebyamagezi mwe baguze poloti ne tugaa nti batubbi omukazi tanyooma ssente ayina ak'omutwalo ak'ettaano ak'olukumi basiraamu ekibadde ekirowoozo kyange tubigezezzaako gye tubigezezzaako abantu ne babiganyulwamu sika kiringa nna kye naleeka ewalala ekya ramadaani banange no ramadaani beggwa basiraamu mbasaba tuteekewo ekitabo kya ramazaani emidiya tenega ramazaani yakaggwa
tugaziyemu anaawa etaano emyezi 10 ng'ogenda kuwa emitwalo emeka 5 emyezi 10 ogenda kuwa emitwalo emeka 5 buli mwezi oba ogenda kuwa sente emeka mu myezi 10 twetaaga ng'ogenda kuwa emitwalo emeka mu myezi 10 ng'ogenda kuwa emitwalo emeka 5 wangi buli mwezi oba ensene emeka basiraamu neseka omwezi 15 ziba nyingi wiiki obeera wa mmeka wangi omwezi 15 wiiki oba wa mmeka wangi wangi 10 abaye wiiki siringi 200 mu ameka ekibuuzo ali wano wadde mutansa okugenda naye nze mbasinga okuba bisi ddala njagala waniko omukono nti seeka nze siringi 1,250 wallahi wiiki sobola kulwayo ndowooza mulaba mutufuula nti awalimu tetulowooza ne bwe tutuuka okuleeta ebyabagezi nga mutulekawo mu mizikiti kale 15 nyingi tukyuse 5 nyingi tukyuse mu myezi 10 neetaaga omuntu ng'ajja kutuwa emitwalo 3 mu myezi 10 emitwalo emeka buli mwezi oba ogenda tuwa sente emeka 13 omwezi wiiki oba ogenda tuwa sente emeka lusanvu wiiki kati mulowooze mu basiraamu ddala singa tukyeteekamu nti buli wiiki nja kuwaayo siringi meka 10 buli wiiki siringi meka 10 zaani zaalamazaani olwo tubalidde ku mitwalo emeka abantu 10 ku mitwalo 3 ziba sente meka miliyoni meka mulaba mutya nga tutandise ramazaani nga miliyoni 3 eziri mu kashi yaki ntandikwe bekola ki bannange tubeereko ne bye tutandika okukyusa ramazaani wali alina ekirowoozo ekiriisa neegenza okutuuka ng'embeera ekalubye naye singa watandika eri ng'oteekayo olukumi lwo bannange kyandibadde n'enjawulo basiraamu abazimba emizikiti n'abasiibulula tebabalimba nti balina enzizi z'amafuta ebyo biboozi nange nali mbirowooza nga nkyali e Uganda namala kutuuka Saudi nennonya enzizi z'amafuta nga za gavumenti kati ate abagagga abazimba emizikiti balina abantu laye nti nze omwaka nja kuwangayo emitwalo gyange 2 gya kuzimba muzikiti n'akuŋŋaanya abantu be 100 abaleeta emitwalo ameka 2 kyova ne bamala okuguzimba nga bateekako erinnya lya famire tusobola tukyuse mu ndowooza zaffe wembadde twekolemu ebibiina by'okwekulaakulanya nga ffe wadde abasiraamu tuli babbi anti likodi yakulembera abasiraamu gwe baali bataddeko mu kooti mu nsi yonna ekirabika kiri ku basiraamu naye tutye Allah bannange si ffenna wali abantu abaki abeesigwa wali abantu abaki abayaayo abo boolaba bannange bakulaakulanye mu mbeera eyo kubanga omuntu bwe bamuwola fe tetugenda genda mu banka tuzitya olwa riba ne bonoga nti buli mwezi omusaala gwange gwe mbadde nfuna kanguteekeyo bw'oba ofuna 6 ng'oteekayo 5 osigazeeko 10 nga muli abantu 5 bwemba muli muka 5 abantu 5 ogenda funa mmeka 2 kitundu sogenda nononyawo kapoloti eri mu bikajjo byani n'omanya nti kozibirize emyezi emeka 5 tojja kukwata ku musaala osasula ki
naye okukwata bbiri kitundu ng'ozitereka mukasepiki mu nnyumba wallahi oyinza okwetooloola. Temunyomye bye tubagamba, tubigezesezza ne bikola ki? Wallahi tumaze bigezesa, kati tubawa kikola ki? Nze nina gurupu ya WhatsApp rozaali eriko abantu nga 4 ne mbaga nti bayitandike ssako baali tegame giseeka abantu bajja kwebba abantu babbi abantu sibeesigwa konze nti abakiguze gwe leeta erinnya lyo nenkola gurupu endala saka endala twatandika n'ey'ab'omutwalo n'ey'ab'5 n'ey'aba10 mutwalo mwezi 10 mwezi mutwalo wiiki naye abantu bakatambula rawundi ndowooza kati ziri 6 n'ab'emitwalo 5 bagenze mu rawundi kati ndowooza ziri 4 naye teri yeemanyi okuggyako abatini wabula byali bya WhatsApp group Bundi Bujjo Mbale Busia Kampala teri amanyani wabula WhatsApp ani golopo kubo bwetubanga oleeta emitwalo 5 ffenna ne tuleeta ne tukuwa n'otubba n'odduka oba tokoze kinene ky'okutubba oba tubyemeka 5 okusinga oli wakuyoola ng'omuwoze emiliyoni yo n'akola ki n'agenda nayo. Bannange tusobola tukyuse mu ndaba yaffe n'endowooza yaffe kyabadde kya bujiga nnyo pulezidenti okubeera nga mu bigambo byayogedde nti kati bannaddiini naddala abasiraamu kati nange mbasiima kwamukubiriza abantu bammwe kati batandise okwekulaakulanya ddi obusiraamu lwe yabeera eddiini y'abeebafu ddi kati lwema bagamba zakatul fitiri ewe bakola ki kitegeeza nti kuva mabega tuzze nga tubakubiriza kukola ki kola abavubuka mwerwaneko ate mubeere beesigwa eri bannammwe ensonga zenjogeddeko twatandise n'ensonga eyagambye buli omu abeere n'omuwalimu ewakaawe. Eyokubiri abaaye tulowooze nnyo ku mabanja agatubanjibwa mwe naleetedde ababanjibwa amahali. Eyokusatu zakatul fitiri n'erimu ya sizoni. Eyokuna tukole ebibiina by'okwekulaakulanya bijja kubeeranga bituyamba. Allah nannyini buyinza tukusaba obeerenga okkiriza okusiba kwaffe, kkiriza emirimu gyaffe, tuteeremu obwangu mirimu gyaffe, ewali obuzibu Allah beera nga obutujjirawo. Ayi Allah tusasulira amabanja, ayi Allah tusasulira amabanja gaffe, ayi Allah tusasulira amabanja gaffe, ayi Allah abanoonya abakyala beera nga obabawa, abakyala abanoonya abasajja beera nga obabawa. Ayi Allah tulongoseza amaka gaffe, tulongoseza abaana baffe, tuwe emikwano emirungi, tutaase emikwano emibi, tufuule abantu abaagalana nga baagalana ku lulwo. Wallahumma nas'aluka nabiyika ajma'in. Allahumma ighfir li jami'il amwati al-muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaykum.